Katonda omulungi omwesigwa tukwebaza kubanga nateera otuwadde olunaku olujja n'ekisa kyo kijja y'ensonga lwaki tukyali balamu kabaka w'abakabaka twala ekitiibwa n'amatindo tukwebaza kubanga watuyisizza mu ntiisa y'ekiro nga tuli balamu bangi bakifiiriddemu bangi endwadde z'abalumbye omulabe yasuze abataagula naye tukwebaza mukama kubanga okyatutaddeko omukono gw'omukuumi taata wange omulungi omwesigwa mbaawo akaseera kano jangu oyogere eri obulamu bwange jangu oyogere eri buli mukyala na buli mwami yenna agenda okuwuliriza ekigambo kino taata wange saba kirema okumpitamu obuyisi naye kikola omulimu gw'omunze kabaka w'abakabaka saba tulema okubiwulira obuwulizi okubireka wano naye otuwa ekisa ekigenda okubiteeka mu nkola kubanga gweotumira ekigambo ky'okutuwonya wabula si okutusalira omusango Katonda wange omulungi omwesigwa nsabye ekigwe ku ttaka eggimu mukwano gwange kiraba mu kiseera kikola omulimu gw'omu bulamu bwaffe kabaka w'abakabaka omusumba omulungi maama waffe omulungi omwoyo omutukuvu omusomesa omukulu nsaba ejjo tuule mu masekati gaffe tujjuza amagezi okumanya n'okutegeera tweyongere okukumanya mu buziba mu kuba Yesu Kristo omwana akatono omulamu Amina. Forgiveness is our theme today. Okusonyiwa. Twebaza mukama ku lw'olunaku lwaleero. Mala okutereera bulungi. Twebaza mukama nti n'olwaleero abukeesezza omwezi omupya twakagutambulako ennaku kati nnya leero nga lwe lwokuna the second quarter of the year. Tumwebaza kubanga bangi be twatandika nabo kwota eri gye tumazeeko naye nga olwaleero tebaliiwo mukama yeebazibwe waliwo akayimba kagamba nti sonyiwa abakusobya basonyiwe Nawa bakusobya tokyawa muganda wo sonyiwa nga Yesu bwe yasonyiwa bali abamukomerera mukama yeebazibwe waliwo abantu nga tebasonyiwa naye nga ekisibya obulamu obwo buli gwotasonyiye bw'ombwa tomusonyiye oba weesiba ate nga naye omusiba ago ge mazima buli w'osumulula omuntu naawe oba weesumuludde nga bwe tugenda okulaba mu kyawandiikibwa kyaffe kye tugenda okusoma olwaleero mukama yeebazibwe bannange nze kino namala okyegendereza gy'okoma okukuuma that grudge on your heart n'obeera ng'omuntu omulengerera eri akatima ne kabaluka pu ne boogera bwogezi ku linnya nga lifaanana n'eryoyo gwe wakyawa bw'otasonyiwanga bannange ne waba si eyo oyinza omumagamaga n'ogamba wali n'otandika otuyanira n'otandika okukola ki olw'okuba nga tewamusonyiwa era omuntu nga tewamusonyiwa bw'omusanga ezo ze reactions ezowulira mu bulamu bwo akatima ne kabalukamu nowulira nga teyagala mulabako ne bwowulaba amufaanana toyagala musemberera ne bwowulira owerinnya gwerifaanagana naye bannanga owulira nga teyagala mutunulako waliwo okwesonyiwa n'okusonyiwa okwesonyiwa kakubeera nga omuntu tewamusonyiwa naye nga toyagala nakwogera naye omuntu gawasonyiwa omuntu gwe wasonyiwa omubuuza nako ng'owulira n'omusmayilinga nga simayili eva ku mutima wabula teri kungulu mukama yeebazibwe amagye ogamba okusonyiwa tunaagenda tusonyiwa buli omu iye tulina okusonyiwa buli omu oba yakutira mwana oba yakutira bizinesi oba yakubbako biki olina okusonyiwa naye ate ebintu ebimu tulina okusonyiwa nga bwe twegendereza kati singa nga wonoobeera nti wasenze omwana wa bulenzi mu nnyumba oba musajja azze ku mwana wo obw'obuwala mukabasanyiza oyo omusonyiwa naye n'omugoba oba tomugobye omugambye agende mukama yeebazibwa agende kuba waanaasigala awo baddemu alabe ku mwana wo
era kyajja kuddamu kyekimu naye olina omusonyiwa ku mutima si byangu naye osaba ekisa Mukama yeebazibe omusajja n'omanya nti ono bossi wange buli wampita mu ofiisi yabanfunzafunza kati awo tandika okumwewala okitegeera bw'aba yakufunzaako olumu n'akurepinga kati omusonyiwa naye olina okumwegendereza ennyo okitegeera kusaba ebintu ebimu tulina okwesonyiwa kubanga waliwo omuntu mu butuufu atagenda kusenguka ntya kati ng'omwami n'omukyala ogaana okusonyiwa omwami ogwogenda okubeera naye lubeerera ogaana okusonyiwa abaana abo ogaana okusonyiwa muzadde waggwa nga togenda funayo mulala tolaba ngaoba omala budde so amanyi bano abasajja yali Peetero eyabuuza Yesu n'amugamba nti Rabbi omuntu alina kusonyiwa emirundi emeka naye ndowooza yalina yali amulidde obwongo ng'agamba naye n'omuntu emirundi gy'omusonyiye gimala nga naye bw'oli amugamba tunasonyiwa pakati omuntu n'omusonyiwa leero ku Mande olwokubiri paka wiiki namba n'omwezi ogujja mwaka guno n'ogujja Mukama n'amugamba Yesu n'amugamba nti omuntu alina okusonyiwa emirundi 77 times 7 that's something like 149 simanyi siri mu muntu wa maafi nnyo naye 7 emirundi 7 nga kyate togenda kugibala ani alina obudde obugenda okuddawo abala egyo gyonna emirundi nga kyeyali ategeeza we have to live a life of forgiving each other omuntu mu buli mbeera yonna omusonyiwe Mukama yeebazibe tuli mu Mark chapter 11 verses 25 and 26 Marko essula 11 essula ya 11 olunyiriri olw'abiri okutuuka ku lw'abiri egambye bw'ati bwe munaayimiriranga nga musaba musonyiwenga olira gw'abadde asaba osaba essaala ebisiibo bisiibye weebuuza Mukama nga taddamu kumbe gw'asaba Mukama w'atunula n'alengera asaba omutima okuliko obulisiti bw'abantu ono yankola kino ono ye waliwo n'abagamba nze oyo ndi musonyiira mu ggulu maama mu ggulu teri bagenda kusonyiwa wabula wagendayo baasonyiwa dda kasita buno obwensi obuvaako ng'olina gw'osaasibidde ku mutima eggulu lyerabira ate nno ye munnange oba oli awo musoose n'okufa n'alokoka ne yeenenya alaba wagenda mu ggulu gw'oli eyo mu geyeena Mukama yeebazibe katuyongere n'olunyiriri lwaffe kanduddemu abo munaayimiriranga nga musaba musonyiwenga bwe mubanga n'ekigambo ku muntu ne kitammwe ali mu ggulu abasonyiwe ebyonoono byammwe naye bwe mutasonyiwa era ne kitammwe ali mu ggulu talisonyiwa byonoono byammwe Mukama waffe omulungi yeebazibwe omutima gwo omubeeramu obutasonyiwa nga omuntu atasonyiwa oba n'obujja bubeeramu Mukama yeebazibwe ne bw'onoosiiba ebisiibo n'oyingira ne dry ng'olinayo gw'otannasonyiwa bannange oyiwa amazzi mu kisero weeriire emmere y'okkute weeriire emmere y'opiye kubanga ne bw'onoosaba oddamu n'ozuukuka ku 6 n'ozuukuka ku 9 ne bukya ng'osaba naye nga waliyo gw'otannasonyiwa Katonda tagenda kuwulira ssaalayo gwe ne bw'onoogwa mu maaso ge n'omwetondera Mukama nayenda Mukama neesamira Mukama nenkola bino onsaasire tagenda kusaasira kubanga naawe tosonyiwye waliwo omusajja oli omwe ankwatako ndowooza ali mu Matayo eyo mukama we yali amubanja ebbanja naye mukama we n'amukwatirwa ekisa n'amugamba nkusonyiye ebbanja eryo naye ono omuddu gwe baasonyiwa ebbanja naye yalina muddu munne gwe yali abanja oye we baamusonyiwa yagenda ku munne ng'amukwata mataayi nsasula n'ayagala n'okuwamba ebibye laba baddu bane bamulaba ne badduka ewa mukama waabwe ne bamugamba owaayi omuddu gw'osonyiye ebbanja omanyi kyakoze naye nga naye yandibadde kubanga
oli mukama we kyeyali amubanja kyali kinene nnyo n'okusinga kyeyali abanja ono muddu munne nga naye kyandimubadde kimukakatako n'agamba naye nga nze bansonyiye kino kyonna ekinene kano kati ninyo nonge munnange kammukole ki kammusonyiwe mulokole gwe mukristaayo gwe waliwo ssente ez'olina okujja ku mutima nga tezikukyayisa munno nakutandika kubeera nga n'okumubuuza tokyamubuuza waliwo omuntu gw'ogenda okukira ku makya omusonyiwa ebbanja naye nga lwaliddamu okujja kwewoleko ojja mugamba omanyi nkubulire mukwano sirinaawo nga ne bw'oba ozina osobola obutamugamba nti oba kinakuwola n'otansasula nedda naye n'omugamba omanyi nyinza obutasobola kuwa z'olina naye kankuyambisa gy'5 zino ng'abadde yagema 10,000 n'omusindikamu n'ezo 5 ng'ate zo zimuwadde buwi enkolagana n'esigala nga weeri mukama waffe omulungi yeebazibwe bannange buli woosibira obusungu kuba omuntu atasonyiwa aba n'obusungu kubanga omuntu oba tomulinako busungu lwaki oba tomusonyiwa buli lw'otasonyiwa ne katonda gw'osaba ne bw'onoomusaba ajja kuba ng'omuzibe ng'omuggavu w'amatu naye ate ng'akuwulira naye olw'okubanga you reap what you sow anyway is it Galatians 6 wagamba nti a man reaps what he sows God cannot be mocked kati gw'olowooze nti tojja kusonyiwa ye katonda akwagala ennyo tajja kutunuulira oba yakuttira omwana tajja kutunuulira oba yakubbako omusajja nno wabula akusuubira kimu kusonyiwa abamu abaami bammwe ba agali baaba batwalako naye nga mulemeddwa okusonyiwa y'ensonga lwaki ba agali bakyali ku ki bakyalina abaami bammwe naye gwe keera ku makyasonyiwa yagala agali oyo pasita Tom atugamba tubagulireyo n'ezikiro za sukaali n'ez'ennyama bannanga omwoyo mutukuvu ajja genda anoneyo omwami wo nga talaba mabega n'amaaso amuzzeemu amagezi nti oli si ye mukyala we naye buli woonoosiba ogambe abamu musabya n'amazabbuli bannanga ezabbuli eya 35 si yaku abamu mugisabiramu bubi ezabbuli tulina gisabira balabe baffe bali ab'omwoyo todda kumugya omusabire eyo ssaala bannange nedda musonyiwe omwagale omwegayirire ogabe mukama yali tasimanyi akola mu butamanya muzibula amaaso mulumiriza ekibi n'omusango wabula ate tomusibira ku mutima kubanga gy'onookoma omuteekako obukyayi obutamusonyiwa omwami tajja kudda wabula gy'ona kutandika kulabirira abaana ba agali naye ng'ababo n'ekyokulya temulina naye sonyiwa obala ebibala biri ebiri mu Galatians 5:22 oyagale mujja obannanga ogenda kulaba katonda wakulwanira olutalo nawe nga tomanyi eyali ayitawo ewaka ng'ayitawo nga faatha ayita kusaba ku luno ng'ayimirira muli mutya n'ayita omwana n'amuwaayo 10,000 abadde ayimirire ku kubo n'amuwaayo 10,000 ng'akyama paka mu lujja muli bulungi ng'atuulako awo eddakiika 2 nga yeeyongerayo oluddako akoma ku mulyango bw'akomawo atuula ku ntebe oluddako ng'ayingira paka mu kisenge naye nga lwaki kusonyiwa ate wayingira mu kisenge abaddamu okufuluma buuza abo abakyala abafumbo be baali babbyeko abaami baabwe mukama yeebaze obujulizi tubuwuliddeko naye nga kusonyiwa waliwo omukyala omubaawe gwe yatemako emikono naye omukyala omwoyo omutukuvu yamugamba akole ki asonyiwe naye manyi kyekitegeeza okusonyiwa omusajja yakeera ku makya natta abaana be yeezaalidde abaana 2 n'abatemaatema nawe n'osigaza nga tolina mikono bannanga omanyi kyekitegeeza bannange ne bw'obuuzaani nomugamba omusajja ono musonyiwa ajja kugamba osonyiwa biki ebyo naye omukazi we yasaba ekisa n'agenda mu kkomera n'asonyiwa bbaawe mu maziga amangi nga ne bbaawe naye ekyali kimwambadde musajja atukimwamusa atunuulira mukyala we nga tamutegeera bannanga olwaliro omukyala obulamu bwalimu agamba tabubeerangamukko newankubadde bwe yali ayikyayina emikono organizations ziyimuse obuyambi bujja ng'agamba n'essanyu lyalina olwaleero
teyalirina lulinga alina emikono ebiri. Leero alina Yesu amugabirira. Naye nga kyava kukikusonyiwa. Naye ng'ebbanga lye yali amaze nga baamutemako emikono amawulire gaatambula naye nga teri yayimuka kumuwaayo yadde omutwalo. Naye bwe yasonyiwa bw'atyo obugabirizi ne butandika ojja. Omukazi yayimirira wali eri ku kituutu Mutundwe mu kkanisa y'e Mutundwe ewa Pastor Tom gye yaweera obujulizi. Abamunyiiza n'okuba bino mbyogera nga mwamulabako ku olwo mwaliyo ku church. Mukama yeebazibwe. Nga kusonyiwa. Abantu abamu tulemedde mu mbeera baganya okwongeza omusaala olw'okubanga mukozi muno olinako mukozi muno buli bwayise oyagana kuyisaawo luyiira. Bw'omulengerera eri n'oweta eno balemedde okuwa promotion kubanga oganya okusonyiwa. Gwe mukyala gwe oganya okuganja ku mulimu gy'okola kubanga omwami wo gy'oveeka wagaana omusonyiwa n'ekitanda wakinobamu osula eri mu butanda bw'abaana ye bw'oba tosuze mu ddiiro. Lw'osuze mu kisenge olina okwambala olina okuteekako patra oteekeko jiini osiba omusipi bannange obanga agenda ku mwezi neweesabika ate omwami yayenda. Bannange sonyiwa omwami wo. Obutasonyiwa bugenda tutwala mu geyeena balokole. Bakristaayo bannange eggulu teritunuulira kinene ki kye bakoze. Togenda tuuka wali eri Mukama akugambe lwaki tewasonyiwa otandike kyeyankola kyali kinene nnyo akujja kubuuza lwaki tewansaba ekisa ekyokusonyiwa n'ekikuwa. Kuba ekyamazima mu magezi agaffe abaana b'abantu tetusobola kusonyiwa. Waliwo omuntu ekintu kyakukola n'okivaako instantly n'ogamba kantu katono nyako kankaveeko. Naye nkuwadde example ey'omukyalo ono gwe baatemako emikono baawe. Takomye ku ye gwe baatemako emikono. Naye n'abaana ababiri ng'abaziise. Naye yasaba ekisa. Mulokole gwe simanyi lisiti y'abantu bameka gy'olina ku bupapula bwo ku lisiti yo bw'otannasonyiwa. Olwaleero enkyaleero saba Mukama akuweza. Musajja yakwata naye n'olwaleero oluusi yakufunisa n'olubuto omwana bwe bw'omutunulako ekiruyi ne kyejja n'owulira nga bw'otandika omukuba omwana oyagala kutta mutte. Bannange sonyiwa omusajja, bannange sonyiwa omwana. Omusajja yakukwata n'akusiiga n'obulwadde oba oli awo singa Mukama yakusumulula dda. Naye olw'okubanga omusajja okyamusibidde ku ekisajja ekyo kyankwata bannange n'ekinsiiga n'obulwadde bannange. Naye nga singa wasonyiwa eggulu singa lyakusumulula dda. Mukama yeebazibwe. Omuweereza wa Mukama omu yali atuwa ku bujulizi. Kitaawe yali mulwadde wa kansa. Naye ne bajjanjabya nga bwe babuuza Mukama. Naye Mukama n'amugamba nti alina kusonyiwa. Eggulu nga limubanja kusonyiwa. Nga libanja muzeeyi okusonyiwa naye muzeeyi we yasonyiwa. Olwaleero abo katosaana agamba nti yali alufunye ku kansa. Bannange Katonda waffe bino ebintu ebimu abantu abamu tubiwulira ne tulowooza oba birooto oba banyumyambozi naye Katonda waffe talina kyatasobola kukola. Zino endwadde zino ensi zeetendeeza neekunukiza bwa kansa oyo kati tewakyali ssuubi. Mu Katonda waffe essuubi bweriri ye musawo awonya buli ndwadde yonna. Muyinza wa bintu byonna talina kimulema. Mukama yeebazibwe. Omusajja agambye bwe tutaasonyiwe ne kitaffe ali mu ggulu talitusonyiwa byonoono byaffe. Ne bw'onookaaba obuziga, ne bw'onoosiga ensigo, ne bw'onooliisa bamulekwa, ne bw'onookola ebirungi ebyenkanawa naye nga waliyo omuntu omu bw'ati ng'okyasibidde ku mutima abamu manyi n'ogamba nze oyo ne bw'avunnama n'akuba amabeere mu kyoto sirimusonyiwa. Oli n'agamba nze oyo kale bulibedde sirimusonyiwa. Oyo ne bw'alikola atya kale ate oba sisobola oba kugenda mu geyeena ŋŋende. Bagambye mu geyeena kukyalayo olunaku lumu oba kiro kimu. Gwalubeerera omuliro ate nga toggwawo. Nange nze Mukama ansaasire. Nze neebaza Mukama siina gwe nnina ku mutima.
naye ate nange nga nalina naye ate nga nze nkubuuza bulungi nenkusekera nentuula nenyumya naawe naye nga ku mutima naye mukama waaba yakinyambula nensonyiwa buli omu nze nabone wenyini nalinawo omuntu gwe nali nakyawa naye nga yampayiriza just wa family eno naye nga tabeera wano naye nga yampayiriza naye nga namukyawa banange nga newe mulengera mpulira nga obanga mpulira ntya simanyi nakumanya nga ne bwambuuza mpulira nga njagala mumire bumizi banange nga nakyawa omukazi nga ne bwajja ewaffe ng'alina kyayagala muyitako ng'atamulabye naye nga mmanyi nti tewali agenda kumuwa kyayagala bannange nga nakyawa omuwala lwakumpayiriza naye nga kaali kantu katono nnyo ke yampayiriza kaali katono nnyo nga nsobola okukavaako naye bannange naye neebaza mukama olwaliro tunyumya ne tuseka ebyaddala ate nga namusonyiira ddala neebaza mukama naye naawe saba ekisa osonyiwe kubanga bw'otasonyiwa nekiyitaawo ali mu ggulu tagenda kusonyiwa tolina kyogenda kusaba kikuweebwe nga tosonyiye ne bw'onoosaba n'osiiba ebisiibo mwaka ku mwaka togenda kufuna kyoyagala mpaka ng'osonyiye mukama waffe omulungi yebazibe agambye musonyiwe nga bwe mubanga n'ekigambo ku muntu awo bwe munaayimirira nga musaba sooka osonyiwe sonyiwa waliwo ekyawandiikibwa kyekyansomooza nga kigamba nti ne bw'oleeta ekimu ekiweebwayo basaddaaka kimu ekyekumi n'ekiweebwayo ku altare nojjukira nti olinayo gw'otannasonyiwa kiwummuzaawo oddeyo otabagane naye okomewo oweeyo ekiweebwayo kyo kubanga ne bw'onookiwaayo ng'okyalina gw'otannatabagana naye gw'otannasonyiwa ku mutima tekigenda kulaba mukisa ensigo ojja zisiga naye nga tezimeruka essaala ozisabe naye nga bano abalangira b'omu bbanga abo bayibuli beeyogerako abakwata essaala z'ababi ne zitagenda wa mukama nga be bazikwata anti oba obakolera oli mu kupromotinga mulimu gwa setaani bukyayi butasonyiwa egyo gy'emirimu gya setaani kati gwe oba osaba saala kyeri egende wa mukama teri mukama yeebazibe abantu abamu tulemedde mu mbeera naye nga eggulu litubanja kusonyiwa bannanga okusonyiwa kintu kikulu nze nina kye nazuula nti omuntu gw'otasonyiye ogw'obeera eno nga buli w'omulabako omutima ne gwefunya n'olumemba n'okanula amaaso n'otuyanire n'ogamba singa mukwatako bwenti nnyabula naye nga maama oli yeegiriisa bwegiriisa atambula abinuka masejjere tajjukira na kye yakola tamanyi impact ki gye kyaleeta ku bulamu bwe tamanyi ssaawa eyo bw'owulira ng'omulabyeko naye ye nga yeeriisa nfuuli gwe n'okaddiwa wamma gwe n'okaddiwa nga ye yeeyongerayo bweyongezi ate oba n'akimanyi nti yakulumya era asigala abinuka masejjere n'akubinukirako mu maaso akulumiza eddala eggulu litusuubira okuba abakulu mu mwoyo tukuli waliwo mulokola ebintu bye tutakyalina kubeera nga bikyali mu bulamu bwaffe mulokole bannange n'akambe n'ekisiimuula kyo bannange kye bazambye ne bakijja kabaaza ne kigwa eri mu ttaka nakyo ekyo kikuyombya n'okyawa buli omu bannange eggulu litusuubira okuba abakulu oba yakutira mwana oba yakukola ki eggulu gwe ekyo kirabanga ekinene naye keera ku makya osonyiwe osonyiire eddala omuntu oyo ogenda kulaba mukama waakuwa omukisa ogenda kulaba mukama waggulawo enzigi empya naye nga kiki ekibadde kizibisizza okuggulwawo kubanga obadde waziggala gwe kennyini oziggadde otya obutasonyiwa buli mumu
wali yayina lisiti oli yankwata ono yanzitira omwana ono yanzibako omusajja mama wange yankola kino muganda wange namuwola sente teyazinziriza yanzibako ekyapa kyange emmotoka yange yagitwala bannange ng'osula kutebuuke naye ng'abaabikola bali emmere ne bapiiya wamma ne beebaka ne batamanya nti n'enkuba yatonye naye gwe ng'oli ono olwanagana na kiruyi olwanagana na busungu olwanagana na bululumi ogyemu pressure ogyemu sukaali naye nga bw'oliko bw'otannasonyiwa maama mukwano gwange sonyiwa mukwano gwange sonyiwa tereeza omutima gwo tereeza omutima gwo kubanga eyo y'ennyumba ya mukama mwatuula olowooza anaatuula wamu n'obusungu anaatuula wamu n'obukyayi bwo nedda oba tokyalina mwana oba ofuuse mwana wa sitaani mukama yeebazibwe bannange tusonyiwe si byangu naye tusaba ekisa bannange bw'owulira omuntu yalina omugogo ogw'obutasonyiwa ng'awa ku bujulizi agamba emirembe gye yafuna yali tagifunangako bukyanga abeerawo lwaki obulamu bwali bwafaafagana obutasonyiwa nga kiri omwo kimumira kimuyuza si byangu naye tusabe mukama abamu bakulyazaamanyizza ssente buli woozirowoozaako n'ogamba omusajja oyo singa teyandyazaamanya ssente zange oba oli awo nandibadde ninawo kasente ate wali mu covid ono buli gwe yawola ne bamuluma gwe bakozesa ne batamusasula buli omu kati buli wozi naye nga mubutuufu singa ssente ezo babadde baazikuwa ebbanga lyonna bannange esinga n'olwaleero nga tokyayinawo naye nga zokyatadde ku mutima zikulemesezza osonyiwa omulala togenda na kufuna ndala naye gwe sonyiwa bw'oba wawola kakadde kamu ne bakalya gwe sonyiwa olaba oba togenda kufuna obukadde 10 kati obukadde 10 oli ayinza ogamba ye nga bungi nnyo mu maaso ga mukama teri kitono teri kingi abo obukadde 10 butono nnyo mu maaso ga mukama bw'agamba kubukuwa ng'osonyiye tekimutwalira yadde eddakiika nga tosiibye na kusiiba toyingidde na dry naye ng'osonyiye mukama yeebazibwe so tusonyiwe enzigi empya zituggulirwewo haleluya naffe tusonyiwe bannange abantu nga tukama amaziga mukama nenenya tambudde bubi mukama asonyiwa mukama nsaasira naye ng'olinayo kalayini ono yandyaza amanya ono yankola bw'ati ono yankola bw'ati byerabire tukolerera obulamu obw'eggulu kati gwe teebereza oba okyali awo kyasibidde omukazi eyakuluma omutwalo gw'olwaleero gw'olowooza nti gwandikuyisiza mu covid ono yesu n'atuukira waneero naye ogenda mu geeno olw'omutwalo teeka ku weighing scale amata agayiika g'otakyasobola kuzza n'obulamu bw'ogenda okuyingiramu ng'ovudde mu bulamu obw'ensi eno twawula ebyomuwendo omungi mu bitaliimu tusonyiwe nebwekiteetaagisa nebitasonyiikika tumusabe ekisa mukama akituwe tusonyiwe banange tusonyiwe kuba omuntu newaba yakuttira mwantu wo ne bw'otamusonyiwa oli yafa yagenda byaggwa wabula ate oli bw'aba ono ye yayinza okuba yamutta naye ne yeenenya ng'eggulu limulaba mulungi nanti bayibuli egamba nti bw'asonyiwa ebyonoono byaffe bikasuka wala ng'ebuvanjuba n'ebugwanjuba wali ewala tyasonyiyira ddala neyeerabira n'okwerabira eggulu liba terijjukira na kujjukira nti yali asse ku muntu naye gwe ng'oli awo yanzitira omwami wange yanzitira mukyala wange yanzitira omwana yanzitira abazadde kubanga baali baagala bya bugagga geye noosoosezaayo mutwe nga nseenene kubanga gweoba olowooza nti ono akyali mu binyo naye ng'eggulu liraba omwana waali atambula obulungi ng'okyali muyanzitira omwana nga ye yeenenya dda
yenenya dda abamu baba confrontinze oli najja nagamba munange ensonyiwa munange nakola bwenti naye ensonyiwa muganye okusonyiwa ne Katonda tagenda basonyiwa mirembe n'ennaku n'essaala zammwe mugenda zisaba nga zikoma ku bisenge kale Mukama abanjagalire nnyo olw'ebigambo ebyo mbaagaliza Saturday ennungi ejjudde omukisa ye wiikendi munange ffe wano ewaffe wiikendi eggwako leero ku Saturday oba ewamwe etandika butandisi kale Mukama abanjagalire abampeera omukisa obukuumi bwa Katonda bubeere na buli mwami na buli mukyala yenna Mukama Katonda mulungi omwesiga tukwebaza olw'ekigambo ky'otutumidde bwewaawo tubadde bangi abatasonyiwa nga tetusonyiwa naye nga ate n'okwenenya tetwenenya naye Mukama otusaasire naye enkya ya leero nsabye ow'omukyalo oyo ow'omusajja oyo ekisa alwanaganye n'obulumi alwanaganye n'ennaku Mukama alwanaganye n'okusonyiwa naye nga biganye naye bw'oba wasobola okuwa omukyalo oli bbaawe gwe yali atemyeko emikono ng'amuttidde n'abaana n'omuwa ekisa n'asonyiwa Mukama ng'olwaleero alaba obulungi bwakuddiza ekitiibwa akuweera obujulizi nga n'emikono talina Mukama nsabye buli mukyala mpuliriza enkya leero na buli mwami na buli muntu yenna abadde alwanagana n'okusonyiwa omumpeere ekisa asonyiwa alyoka alaba obulungi bwo naye akuweera obujulizi alabe enzigi empya nga zimuggulibwawo olw'okusonyiwa ate era naye asonyiyibwe mukwano gwange kwe kusaba kwange okuyita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amiina Mukama abanjagalire shalom